Okusera kubigenda maaso mu ggwanga Uganda Balamu ali Kazito. Okusera kubigamba ebyogerwa bagamba nti yakwata ebyuma bye bino byakola nti alwanyisa nguzi akifunamu. Yakwata ebyuma bye ebya Balamu events byakozesa laaleezo okugiraagira okuteeka eyo ng'agira afunamu ssente ali kumbalira. Bigambo byali Omushana wamu n'engwi tulinawe. Omushana yani ono omulokole era Omushana ali gwe banoonya sayo nagwe bakwata ono wa byobufuzi ku nsonga za gundi za Besigye naye kwali sawa eno bavune baga nti Balamu ono Balamu yaye takola watafunira wonna womulaba atadde ennyindo omanya ina wafunira era system ye agifuna mu sente. Try bigambo ya President Museveni ngagamba nti abalwanyisa Namere yabaguddemu bali bagala na kumutira Masake naye tebagenda kubeera nti bamusobola era n'avuma abantu bonna n'agamba nti abalwanyisa Namere balinga siriimu n'agamba nti balina omugongo gwe bajja kukola naye saawa eno Balamu bamutadde kababi ye Namere ndowooza yejeeredde bulege yasimanyi kikyaliko genda beera ng'otunnyonnyola bwe tunava tugendeko ku nsonga ya omwana abaana ba mwami Jeno Muhoozi abantu banyiivu abaana bonna abatadde mu magye baagala tuwamba bantu kyabalumye dda ensoola ebintu byenneewuunya nze simanyira kumanya nange mbyewuunyiza naye naawe oli mukoowu nti ate mpozi mama buuza kusaba na Uganda mwenna gye muli abatwala obudde okulaba omukutu guno bannange njala kubeebaza kuba mutuwagira sebo Megaton oli w'amaanyi olaba otuuza bukyana wano oli musajja w'amaanyi twebaza bannayuganda abagoberera emikutu gino kuba mu butuufu twebaza abantu abateekako ebintu ebitwala eggwanga mu maaso ate ne tunyiigira nnyo abakozesa emikutu gino okuvuma bannaabwe. Omanyiza obulamu bwange seetaaga muntu avuma jangu onyonyola abantu ABCD abantu bakujajinge bagende nti owaayo ono byayogedde birimu eggumba ono byayogedde tebirimu ggumba naye tekitwetaagisa kuvuma. Bannayuganda baliyo mbalamusizaako abakeera ne mukola naddala abakyala nga nze bannange tukole nnyo. Ssente y'ekikazi edda yali yakameeza naye kati ssente y'ekikazi eyo yennyini gye tukeera kati ne tukola. Njagala kusaasira abalwaziza okusaasira mwenna abafunye ebizibu ebitali bya ngeri zimu okujagulizaako abafunye ebirungi n'okwebaza Katonda atukuumye mu ggwanga lyaffe. Miramu oleese mingi tandike naguli mama Buchana twandikire ku nsonga yateeka amagye abaana mu magye baana babiri bonna kakati ekituleetedde ebizibu mu Uganda ye muntu okulekerera olubimbi lwe yali badde alima. Bwe njogera olubimbi sitegeeza kukwata nkumbi naye nze buli mulimu gwonna gw'olina okukola nguyita lubimbi lwo ne tuleka ebisaanidde okukola ne tukola ebitaatusaanidde kukola nga n'obulamu tebuli mu ffe. Bwa omuntu waliwo yasalawo okulima n'abaana be ne balima waliwo yasalawo obusuubuzi n'abaana be ne basuubula waliwo yasalawo okulunda ente n'omwana n'omuzukulu nga balirunda nte nono ye yasalawo magye n'abaana be yabatute mu magye ogwo nagwo omusango. Ekyo nakyo kikwetaaga kwogera ne weereega n'ebikya. Twagala kuyozaayoza Ruhamya mutabani wa Jeno Muhoozi kamale n'okuteeka wano ebintu byange nkube n'obugalo nga neebaza mutabani wa Jeno Muhoozi okumukulisa training kubanga ekyo kyayagala kyawuliramu emirembe nga gwe bwasalawo okuteekawo omukutu guno tewamala kwebuuza ku bannayuganda naye naye watunula n'ogaa nti omukutu guno gujja kunkolera naye ne bagwagala. Omusajja yakuta omwana we n'amutwala mu training y'amagye esinga amaanyi wabadde oyagala amutwale mu nnimiro yo Ruhamya wabadde oyagala agende mu nnimiro yo anti nziraamu ddamu abo abantu bo bali kye baagala era gwe mulimu gwabwe kwe kuyitibwa kwabwe eri Katonda. Abaana babiri baataddeyo na batono ndegana n'ababawala ba mwami Yoweri Museveni nabo babateekeyo kale mwabike mwami Muhoozi abalaki naawe twala ababo abalaki ogenda mu magye okiyita kyango giyise matooke nti gaayide genda olye ogenda mu training y'amagye eyo giyita ya muzanyo baagala kuuma ggwanga lyabwe kufa ne training eyo yennyini ogimalako si muzannyo. Omusajja yazibiridde n'agamba omwana we genda otraining tukuume eggwanga lyaffe ng'obulwadde obujjawa naawe twalayo owuwo bantu mitima mibi emitima emibi gye balemesa n'okukwata obuyinza mmwe era kubanga buli ayogera ogenda omwetegereza nga wanuupu oba mmwe mwamutwala mu Amerika kyogamba na Uganda bala tebaagala kutwala baana mu Amerika wagala ne mwami tewamulabye ng'akuta akaweta akateeka ku muzungu akulumye
ate kanuma nze musanyukirako kuba mutabani wange mpozo oli mu taata yawasa munyarwanda omwana yawasiza muzungu ffe kye twagala mu nsi ne Ruhamya muleka training amaje naye kyayagala no mwana mami Kyagulanyi asobola ogenda osaba amaje ne bamukiriza mu America gyali tebayingira lwaki Kyagulanyi teyamusabira n'ayingira basooka ne bamutulaga nga ali mu uniform nkulage Katemba amwe bwafaanana batulaga mutabani wa Kyagulanyi nga ali mu uniform y'amaje ne baga nti omwana amutade mu maje kati ekyo kiwedde ana yamunyumira uniform kakati uniform okunyumira ng'olinga dikuula nga n'amaje toga training oli mu uniform okangani kati bana kabagende ba training ddala bajje mwambalagane bano bakole ebyaddala gwe oli mu Katemba kuba gwamanyira ne taata munakatemba kyenaga nti buli mulimu omuzadde gwakola n'omwana gwajja okukola omwana yateeka mu uniform ne tugamba amaje agamazi dakiika moja nti bakwita kulabisa nti yabadde alabisa muhoozi kati muhoozi kakwata ababe bagende ba training ebyaddala nga si Katemba bakomewo bakuume eggwanga lyaffe n'abakuume eggwanga lyaffe tubaagala ate musango owange ekyemwagalamu kyakola n'owa oli kyamwagalamu kyakola bana Uganda tulina eddembe lyaffe okusalawo kye twagala baatugamba mukyana Mboze yatugamba nti jeno muhoozi wa local defense tewakiwulira bwe yagamba mbu yali wa local defense wa ku kyalo nenzijukira nga Namboze wa enforcement atambula n'akaggo ng'ali mu katale mukono awo mu bwa enforcement muyabbira emitwalo ena paka Luzira akaggo kali kakati ye yalowooza nti by the way omuntu alowooleza waali ne Namboze yali alowooza nti olwokuba yali wa enforcement ne muhoozi wa enforcement so nga ye yagenda paka Sandhurst jeno muhoozi ayina ettendekero ly'amaje mwatagenze kati n'omwana katandikirawo naawe twala owuweka weweeta mutwale Kabamba mutwale mu training atandike empola paka Sandhurst abafe tubatwala babakuza mwagala bagagendemu sebo mbade nsabo nyambi baba wandika amaje g'eggwanga lya Uganda bawandikira mu regions owani yagano muteekayo batugamba nti ekyebeeyi kya bbeeyi omuganda takola bwa amaje takola bwa security obwa security bwe bukwate mundu bwe buvaamu amaje kati bwe byagwawo dda ffenna tuyingira nawe yingiza owuwo eyo emboozi yeetagana genda wala Ruhamya yoga taata wamaliriza baataddewo obuntu e Canada mbwe obuntu e Canada ne babuwa ebipande mbwe bwekalakasa mu mutabani wa muhoozi aleme ireba nange kupaasinga out tulaba nti ebintu bye tukola byabaddiikuula kati gw'osaba ne mwami Kyagulanyi omwana wa muteeke maji ate oba gegawamba eggwanga gegafuga eggwanga gegatukuuma naawe kwata abaana bo bonna obayiwe mu maje tutambule simunaako na mutawaana nze ate banaamukiriza ani gwe baaganye bwe baba bakuwandika mu maje babuuza taatawo ani yamugaana okubayingizaayo ye yennyini ani yamugaana ng'ayagala obuyinza bwaba bagaa nti muhoozi ayagala bawamba baani yabagaana okuyingira amaje tugende ku topika endala ate tugimaze omwana yapaasinze awutu ne muto we gyagenda naye abiyise omwana n'aba Natasha tusaba bagende ekinuka mukyeyagaliza ate Sandhurst osubirayo enguzi ateri gwe wamutrainingidde bali bagenza omupasingisa awutu nga tebamanyi nti amaliriza ate muhoozi abalaki mu kintu ki ate abalaki bakuuma ggwanga mulimu bagusanga waka taata waabwe akuumye eggwanga lino maama waabwe abonyebonye mu lutalo olwali eruweero batukuumidde eggwanga lyaffe emyaka 45 okuba 5 gitandise n'abaana kabatraininge bakuume eggwanga lino nga taata waabwe bwe yakola nomwe muteekeyo abammwe bakwatire wamu fitina yaki fitina mbi nsobola bulwadde mama tofitinanga muno nga nekyakola tokisobola balamu ekimugisa ekimuferesa kyekyaki n'akwata ebyuma n'abitwala eri yefuula akola ennyo bigambo bya Lwomushana n'Engrid tulinawe yefuula akola ennyo kuba ali mu kukola ssente obulwadde bwenina buli bumu ekisookera ddala kanteeke wansi ebintu byange nsobole okukola omulimu omulungi abantu ogunaabanyumira balamu barugahare afunye sente kino indako ne sente ezo engalo zirabye ezisoose ezimu esatu zezo ez'abagagga abaasoma bali abantu benkubira mu ngalo bakama bange si ku babiri ebya nnyo nedda balamu Nameere mayi lwaki nsoose n'engalo njagala kuyozaayoza Nameere ne balamu mwenna eyabatuma yabaanise eyatuma balamu ne Nameere yayanise mwe bawolokoso aboogezi mwenna yababiseeko yatugambye ebigambo ebyo
nti yagenda okutuma abantu bano ng'olwedde yakitegeera nti bwe mutwe mufaanana era mujja kubalwanyisa. Era n'atugamba nti Nammeere Katonda ye yamutaasa. Baali bategese okumuttira e Masaka. Byavudde mukama wange General Yoweri Museveni. N'agamba nti abantu abalwanyisa Nammeere ne Balamu balinga bulwadde bwa siriimu. Buba butya. Obulwadde bwa siriimu bwe bumala okuyingira bulwanyisa obuwuka bwonna obulungi obulwanyisa endwadde. White blood cells. N'agamba nti kati bano balinga obuwuka bwa siriimu. Naye ndi mabega w'abantu bano bajja kukola bye balina okukola. Megaton tubeere b'amazima. Balamu omulimu gwakola waliwo Munnayuganda alina obwongo atagusiima ne Nammeere. Aze nasiima dda. Walabye engeri gye baanirizaamu ba ministers bano ababiri nga batuuka mu bitundu. Omanyi toyinza okulowooza nti Mwami Museveni yakubye eraare. Omanyi amasimu abantu abo ge bafuna Nammeere ne Balamu agabayita okugenda banunula ebitundu byabwe nga byafa dda. Omanyi obulyake Nammeere bw'atulaze ne Balamu. Omanyi obulyake bwe batulaze obuli mu ggwanga lino. Omanyi ebizibu ebiri mu ssente za parish modo. Omanyi ebizibu ebiri mu ssente z'emyuga. Bayiza njagala ngatteko omuntu ow'okusatu. Kati n'abafudde basatu bya Mukama. Musajja akola. Bya Mukama. Nate ye mukambwe nya akwata n'abazungu. N'obukyayina bonna. Warabye bya Mukama ku luguudo lw'ekyotera. Nammeere bagamba nti gundi Barugahare Balamu ne Nammeere tebajja genda mu Western Region. Warabye ekyabadde mu Western Region nga Balamu atuuka. Kagwa abadde muliro. Ayya. General Museveni yagaye katimba ali mabega. Mwe siriimu muveewo temundira bantu. Waliwo Munnayuganda alina obwongo ng'ategeera ng'eggwanga lino limuluma. Ayinza okunyiiga Balamu byakola ne Nammeere. N'omusajja gwe bayita bya Mukama. Katongambye nti Lwomushana. Nani? Lwomushana ne Ingrid tulinawo. Ingrid tulinawo ne Lwomushana mu nsi muno baali bakoze eki. Okujja ogenda ku mikutu gya radio ne boogera. Lwomushana bamala kumulaga ku listi y'abantu abaatuula mu lukwe olw'okuwamba gavumenti n'alyoka avaayo okwogera ku Balamu. Omanyi nti Lwomushana ali ku listi eyo. Nzabo naye saagala balumbagana kuba sibalinaako ttabu. Naye kasita balumbye abantu abatukolera bye twagala. Kati gwe bw'oŋŋamba nti emizindalo gyani gya Balamu events. Kati Balamu afuuse minisita wa local government. Mu local government yasangamu ebyuma byayinza okwogererako. Ntiramu. Balamu alina okwogera eri abantu abayitirivu ennyo basobole okuwulira. Balamu tanafuna ssente mpitirivu zisobola kugula mizindalo gya local government. Balamu alina ebyuma by'abadde akozesa. Balamu ayagala agende mu Bannayuganda bawulire ebigambo bye. Waliwo n'omuntu alumirirwa eggwanga lino nga Balamu. Asazeewo emirimu egyamukwasibwa Yoweri Museveni atambuze n'emizindalo gigende gyogereko eri abantu. Kati gwe Lwomushana yagenda okuyekera gavumenti ogikuba eggwe ku ttaka. Emizindalo gya Balamu gikulumako ki? Balamu yakubanjiza. Balamu wawuliddeyo ssente z'abanja nti bana ntambuze emizindalo gyange. Walabye amawulire nga gakulaga nti Balamu abanja. Tubeere feya. Ate tunyonyole nga bino ebintu nga tetulina sayidi. Bu budget weeri. Anti owa budget weeri gwe emizindalo ogenda ogironda oyinza osobola ogironda wali mu kubo. Bu ssente zaateeka ku. Anti ekibuuzo kyange oba ayagala ateekeko nnyingi. Kati bugamba Lwomushana mu ŋŋambire nti bukyana yagambye nti engeri ssente gye ziri nnyingi ate nga naawe okyazinoonya. Kwata emizindalo gyo giwe Balamu. Batandika okusasula egijjo. Nze nkubuulira omukazi gwe bayita Nammeere ate kati muwagira okusinga bwe nali muwagidde. Oyongeddemu. Numa n'okuluma. Nammeere anaamalako. Nammeere kati ndowooza basigadde genda mu biri ebyabwe eby'amasabu. Wano. Kuba General Museveni yabalaze nti abantu bano bye bakola binkolera. Era mbasaba bagende mu bumeme. Oba kye bayita UEDCL kati. Naye baaba. Waliwo abangambi. Ekiri mu UEDCL okimanyi gwe. Baaba erugo b'amasannyalaze baagavaako. Naffe twagavaako ekasengejje. Baleeta omukazi nga twagavaako ekasengejje. Genda onoonye omuntu ali mu UEDCL akulaga engeri gye baaduumuula mu bagenze kukola zino pipe. Bagenze zikola mu nkokoto na seminti na biki. Bakulage buli pipe ssente gye baagiteekako. Buli pipe emwe obuuze n'omuntu amanyi okubala obulungi akulage eyo pipe eggwera mu ssente mmeka. Okomewo ogambe wana abantu bukyana muzibu. Abaana babyawo. Omanyi nti okufuna omulimu mu UEDCL ekitone nnyo obukadde 3. Bwakyate. Omanyi lwaki abaana abaliyo bonna bali mu kubba bubbi. Mita z'abantu bwe zituuka bazitunda kubanga beesasula ssente zaabwe ze baawanga bafuna emirimu. Ssente baaziwaana. Nkiddemu. Ekiri mu UEDCL. Ekiri mu nguudo wano mu divisions za Kampala. Ekiri mu Bakaawo.
simanyi na Katonda bwe yaleeta Balamu ne Nammeere gwolooza abantu bakyebaka. Era nalabye Oweekitiibwa Vice President wa Uganda mwamulabye Arupo ng'agamba nti gwe Balamu gwe tusiima emirimu gy'okola naye genda mpola. Yabadde ategeeza ki? Amukanga gw'omanyi nti gino emirimu gyonna egikolebwa Balamu ne Nammeere gyali badde gya Vice President ne Prime Minister. naye akola ddi? Alindako anti mwe mutya okufa. Yogera. Omanyi nti emirimu gyonna ebintu byonna Nammeere byazudde ne Balamu byali badde byazuulibwa dda Vice President wa Uganda wa mikolo ne Prime Minister. Kubanga bali badde b'overall abatunuulira ebintu bya gavumenti byekola ki? byekola. Kubanga President aba mu kutambula, President yeetisse buli kimu, ono Vice akola taliiwo. Naye mu budde buno nga President ali mu ggwanga nga naawe mwoli, lwaki ebintu bino wali tosobola biraba? Emirimu Nammeere gy'akola kankiddemu n'Oweekitiibwa Balamu Barugahare gyali badde gigwa mu ngalo za Prime Minister nga gigwa mu ngalo za Vice President. Kati Vice President ovaayo ng'okanga Balamu ng'omugamba nti no okwata naye okwata mu bubi. Yabadde ategeeza ki? Bwe wakwata ddi mu bulungi? Nze nakugamba akalulu ka mukama wange Oweekitiibwa President kaggwa dda. Kati nze ebintu by'okuntiisatiisa sibyagala. Mbuuza Prime Minister ne Vice President okubba esente z'omuwoomusolo obudde buno bwonna mubadde wa? Sikutabuka. Nze ne bwe mba njogere wange bwentyo gundi eddoboozi lyakalambaladde. Nedda kali kalambale weeyongere. Anti nkubuuza ekibuuzo. Njagala Vice President aveeyo anenye Balamu. Arupo. Naye nga naye atulaga nti bannange mbadde nkola kino mbadde nkola kino. Amanyi n'emirimu gya gavumenti gye gikolebwa. Wa mikolo kugendayo okuteekamu kayimba ne yeenyeenya. Waliwo ekirala. Kati muve ku Balamu ne Nammeere President yabagambye. Yagambye buli alwanyisa Nammeere ne Balamu mulinga siriimu. Sinze. Era banteeka mu kooti nga ndeeta katambi ka mukama waabwe. Bulegeya tukutumiddeko nnyo. Nkiddemu sebo? Oyo no Bulegeya mwannyinaze. Nanti yaswadde. Nedda simanyi oba yaswadde naye kye namwagaddeko bwe yawulidde ebyo byonna. Bwe yawulidde ebyo byonna yakuwulinze. Yagambye Kasolo nti Kasolo obugumu bwali n'obwomulwaniriro otya mugumu mwalinga ki? Kye yakoze Kasolo. Awula Bulegeya. Kasolo n'obwomulwaniriro otya. Ndeka Bulegeya naye ayanike ku Kasolo. Kasolo alyawagira. Nze kyenjawukana n'abantu abalala. Bwe mba nkolera omuntu w'enaademu. Kyenjawukana n'abalala. Nze nakolera Kasolo mu kalulu ka Seeke member nga ayagala fuuka ssentebe wa NRM wa Buganda. Nakolera Kasolo ne nkyawagana ne mwannyinaze Kalanga omugenzi. Naye nga ndaba Kasolo yajja okusobola Buganda. Naye yadde akasimu nga nti bukyana weebale. Naye nze ebyo tebinkwatako. Nze nabagamba ndi mbwa ya waka. Buli kyendaba ekituufu nga kikwatagana ne NRM nze kyenjogera. Okitegedde ssebo? Naye Bulegeya yavuddeyo n'alaaja n'agamba Kasolo ekikuvaako kiri eki? Ekivaako ne Kasolo mugumu baaba. Bulegeya yagambye ekiva ku Kasolo kiri eki?